Olunaku olw'eggulo European government yabadde n'olukiiko olwatudde specifically okwogera ku bululu obwakubwa mu ggwanga lya Uganda obwa president ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka guno 2026. Kakati ebyavudde mu meeting eno ngenda bikolera video ey'okubiri mbibabuulire. Naye mweno video mbadde njagala balaga listi y'aba speaker ababaddeyo bano be bantu ababadde mu lukiiko olwo. So wobola be video eno klikinga wano mukafanayi kange ojja wano ku account yange olabe video olabe results ezavudde mu lukiiko olwatuuziddwa European government nga boogera ku bululu bwa ggwanga Uganda. Jjangu ku account yange wano olabe. Honourable members, the European Union, through its delegation in Kampala and locally represented European Union member states, have been following closely the run-up to and the elections on January 15, 2026. These engagements included meetings with all political parties, including with the National Unity Platform, as well as with electoral bodies and with government and the leadership of the Ugandan People's Defence Forces. An EU-funded project focused on electoral violence prevention called Let's Talk Peace was launched ahead of the campaign, which was welcomed by stakeholders across political lines. A diplomatic watch by the EU delegation was carried out on election day, and the spokesperson of the European External Action Service issued a statement after the announcement of the results. As mentioned in the statement, we share the findings of the preliminary statement of the African Union COMESA IGAD Joint Observation Mission as regards the involvement of the military in the electoral process, which is contrary to the Ugandan 1995 constitution. Furthermore, the Internet shutdown implemented 2 days before the elections clearly limited access to information and freedom of association. We are also very concerned with the arbitrary arrests and suspension of numerous civil society organisations ahead of the elections. We call for investigations and accountability following the reports of death, violence and detentions of opposition politicians and human rights defenders, as well as for clarification of the current situation of Bobi Wine in particular. We call on all political actors to exercise restraint, to refrain from violence or incitement. The EU, despite the current challenges, will continue engagement with Uganda on a broad-based agenda based on shared interest and mutual respect, including on trade, critical raw materials. Our cooperation and humanitarian programmes promote a Team Europe approach, exploring opportunities for transformative projects, including under the Global Gateway. At the same time, the EU, through an open dialogue with Ugandan authorities, will continue to advocate for the respect of human rights and democratic principles and to follow up on anti-discrimination measures. The EU will continue to stand by civil society organisations and support them in line with their needs and our values and principles. Are you seeing something change from the date I told you I start to talk to you, I think 1 week or 10 days ago. Do you see some change from the day you start to post this thing on social media and talk about it, or what? Are you seeing some change? Yeah? You see how the struggle is taking another way, another gear. You are seeing? You know the step you take. One day I see in the social media there was a recount on the polling station. Polling, they call it polling station. When they finished to vote, evening time, they was counting. Bobi Wine 1, Museveni 1, Bobi Wine 300, Museveni 10. I want those video. You tell the Ugandan to bring those video back on social media. The Ugandan to bring those video back. I want those video. You tell the Ugandan to bring those video back. Bamikwano baddiya twabagamba abaana banno bwe twagala ekintu kitrendinga bwe twagala kifulopinge mwana wattu kifulopinga
mwagezezzaako okupika obutambi bu video nga mwagezezzaako ne mukola zirayivu naye baddiyale byafulopinze tetwayagadde ekikiggwe twabadde tukuliza mwana tumazaalibwanga muleeta obutambi ngeno tulinayo n'amasanyu amalala ga European Parliament nga mutuyiwamu obutambi ekikiggwe baddiyale bwafulopinze tetwayagadde butambule tuli bize banange tuli bize mwenna nno ne mulyoka mudiba ndowooza ba NRM babadde balowooza tiwe banaabuta abaana bannopu tukyuke baddi yaffe tukuuma ekigambo kyaffe ekikiggwe ntegezeddwako nti omukulu nanyini X era nanyini Tesla Elon Musk mbwagenda kujja mu Uganda. Elon Musk mukozi wa nsimbi ye nanyini Twitter ye nanyini Tesla n'emikutu emirala nga bulijjo ffe tugema abantu bangi bamulemesezza okujja Uganda. Ngenda kusaba na Uganda bali mu America mwenna abaagala enkyukakyuka n'abatajagala kino kikkakatako mugende ku mikutu gya Twitter eya Musk yennyini mutegeeze nti eyakola blood move okujja okukola business ne Museveni kubanga aba agenda kulya ssente ez'omusaayi ez'abantu abonaabona. Mugende ku mikutu gikakubegwa Tesla muteekeyo information, mugende ku mikutu gya X muteekeyo information kubanga bana basajja botabatera information tebamanya ya Museveni ana sente ez'okudisplayinga ez'okuwa abantu nga bakeep ayagala legitimacy. Ngenda basaba mugende ku mukutu gwa X ogwa Elon Musk ng'omuntu mumuterayo information mugambe tukwere kwaminga mu Uganda kubanga tuli mukufa Museveni ali mukutu tali mukutta abantu. Mugende ku kampuni ya Tesla mubiteekeyo abali mu America mumanyi kampuni ya Tesla weri manyi kampuni ya X weri esazi no wali bane mwawandise ddama baluwa ngira mwagenze ddano okwekalakaasa ku kampuni ze tasobola kulinnya Uganda. Kino kibadde mana Uganda bali mu America ne mukera ko machine ne babantu 10 ne mugenda ku kampuni ya Tesla weri ne mwekalakaasa nga mugamba Elon Musk obutajja Uganda. It's enough. Mugenda ku office za X weziri ne mba abantu 10 nga mukutte pande peacefully ne mugenda ku Tesla peacefully ne companies ze ne mugenda muzikalakaasi zaako tagenda kujja Uganda. Ne kasita muleka olw'ensonga nti Museveni alina ssente asobola n'okukwata omukadde w'$10 wa dola n'abwa X n'abwa Elon Musk n'ajja mu Uganda kubanga Museveni kyayagala mbu ayagala Elon Musk amuyambeko ne ttiimu ye ebeera ku X batandika okukola propaganda against national platform batandika promotinga NRM ne Museveni nga bamuteekawo mu elected president wa Uganda. Ekyo kimanyi bulungi nnyo kati kyekireeta Museveni kyavudde atuma ba agent be bajje bagamba Elon Musk ajje mu Uganda mbu amuwe n'ettaka okuzimbawo servers ze ezigenda okubanga zikola mu Africa wonna. Nkiddamu okusinziira ku byenfunyeeko nti ayagala muwe ettaka lya bwereere azimbewo servers ze nga zigenda okubanga zikola mu Africa wonna. Nekino tokimanyi bulungi nnyo the moment kasita mugenda ku office za Elon Musk eza Tesla nga kampuni y'emmotoka ne mugenda ku office za X muje muyita Twitter nembera abantu 10 ne mwekalakaasa abasigadde musindika emails abasigadde mugenda ku mikutu gye ne mutandika okusindikako buli kimu. Oyo mwami tagenda kujja n'essimu ze muzimanyi bulungi nnyo okuba customer care ne mbagamba ebigambo ebyo. Elon Musk tagenda kujja kuba Museveni kyagala okukola kati ndowooza bagala bamuwe deal nga buli muntu yenna ayogera ku nsonga z'okucunya n'okuwa abantu mu Uganda nga bamubulookinga nga bwakyagala. Kati ngenda basaba na Uganda mwenna mugende ku mikutu gya Elon Musk gyonna wegiri. Abali mu America mmanyite saazi mugenda kuzuukuka eno video mujja gisangayo. Ngenda basaba mugende ku mikutu gyonna abeekalakaasa mugende mwekalakaasize ku office ze ezo za Starlink nazo gye ziri. Yatuma Starlink mu Uganda kati ate ayagala gireta under Museveni's regime nga ate kina kikyajagaza essaawa zino twali tugyetaaga luli. Kati ngenda basaba mwenda ba comrade abali eyo mugende ng'obudde bukyali mulumbe emikutu gya Tesla Starlink X buli omu mugende mukola ebintu ebyo kubanga Museveni yagala kukwata ettaka lyaffe aliwe Musk azimbeko server
ateko kampuni ye eyebyempuliziganya kubanga ye kyayagala abenga legitimized kuba manti Musk yakolaga ne President Trump abenga asobola convincing abazungu abo abenga wali so ngenda basa mukole ekintu ekyo mu bwangu obudde bukyali ezo issues ebbiri esooka mugitegedde saagala girwako nnyo